Kale omulabi wa Delta TV omulunyi kwaniriza programu enkuluze nze Saalongo Lusiba muri mutye abatulaba leero tusinzidde wano kungu okubeera nga tubaweereza programu enkuluze bingi ebibaamu ebyafaayo ennono bulombolombo kati gwayira byoyagala okumanya wekumire nga ku Delta TV buli kiseera ensonga zonna ziba zijja kubanga zitambula bulungi bw'otunulira wano we tuli gwe kennyini ogenda okulaba nti wanjawulo nga bulijjo studio tuzikubye wano mu programu enkuluze nagamba programu enkuluze obanga sente oyagala wotema nga bulijjo sirinzeka ndi ne Saalongo Mutumba ebuuza kuba tulaba abatulaba ku Delta TV amanya gange nze Saalongo Agustino Mutumba nerya tunabiwulira jjajjange tunabiwulira tudukira ndulu woyina erinnya ery'amaanyi nga tusinzidde wano mu lusozi Kungu ku lusozi lw'abekika ky'empeewo bekika ky'empeewo bazzukulu bakijje ebubiro kakati gwe gwaniiro wano okulangaani nze ndi muweereza naye nga akulembera olusozi n'omutasiba nakitta kagwa mwami yeddira nkima ate ab'enkima bakima ki ku lusozi Kungu nga olusozi lw'abampeewo olusozi noluwasa buwasa era terukkirizibwa lusozi lusajja empeewo yabakola ki yasamira walinga wano omwami bamuyitanga Nsereko ono kuyadda mu bigere nekiganira aliko wano abamanyi obulungi yalinga kati gw'ojja ddi wano ojja ku Nsereko kukigaanira kudda kuwono mukulu ono Sebanakitta yampa appointment okujja wano nojja wano tubeere nga tuweereza ffembi olw'okubeera nti alina emirimu mingi tasobodde kubeeramu naye nga lunafuna akadde ne mujja akkiriza agambye nti ajja kusobola okubeerawo okubanyonnyola ebyafaayo byonna ayongere okutuwa ebyafaayo eby'amaanyi byafaayo olusozi olusozi Kungu lutwala ebikumpi ebika byonna kubanga bonna bajja wano waliwo kaliko oyogeddeko kembadde njagala twongere tuttaanye ogambye luno olusozi lusajja kati bwe lubanga lusajja tetusobola ate kugamba nti era ow'empeewo yabajja aweerereze muno luwasa buwasa muntu walo kati n'aliddiramu ne tutumumanyi segezaawo luba lukoze mawemukirano bwe luleeta ow'empeewo luleeta buleesi muntu walo omuntu yenna najja bamugjeewa najja n'asobola okuba nti aweereza ng'aweereza bwe tubadde tutuuka wali ku muguukiriro otugambye tuggyemu engatto kalombolombo kyaka akali mu kuggyamu engatto oba oli awo oluusi n'abantu okusooka okubaako engeri gye mubatunulamu okusobola okuyingira mu lusozi anti okubeera nti ekifo kino kitukuvu ngaera abo baaliwo ekisa bamala bagambye nti abange muggyemu engatto ekifo ky'oyingiddemu kitukuvu tudda ku lubereberye kubanga kifo kino tekuli bulooka ya muntu nti yagizimba kyazimbibwa Katonda yatonda ensi ye n'agiwunda buli kimu ekiri wano buli jjinja liri wano lirina omugaso era nalwo lirina obulombolombo obukola ki obuligenderamu so nga ate budda sayidi wali eri okuba twavumbula omuliro ekyo kyekyoto kwe bootera abadda baatuulanga ku byoto ne bagereesa engero kati kino ekyoto kyaki kino ekyo ekyoto kibayita ggombolola kigatta ebyoto by'olusozi luno byonna olusozi luno luliko ebyoto nga bimeka bingi kubanga buli mmanda Mukasa Bamusoke bakiwanuka baani bonna kuno webali kati kuno bookyako ekyo ekyoto bookyako n'ennyama kyokyerwako n'ennyama lwakubeera nti ensangi zino leero nga tekuli nnyama olw'ensonga y'okulongoosa ekifo n'okigogola ne biyimiriramukko kakati ng'oggyeko okubeera nti omuntu ajjamu engatto n'ebintu ebirala bulombolombo ki obulala bwe tuyinza okwogerako obuli ku lusozi kuno kisinziira jjajjawo kikyabagambye ate n'ebirooto kubanga ffe ntambula nnyo ku birooto oyinza osanga omulala nga ayambadde kanzu omulala nga tayambadde kanzu nga ye jjajjawo yamugamba nti awo bwoba ogenda mu kifo nga kino olina okwambala ekkanzu ogenda ng'oyambadde ekkanzu kati ate otunula sayidi eno gye tukubye amabega ku mulyango guno gwe mulyango nadde emmanga eri mujja kulaba omulyango ogwaggalwa ne balyoka bakuba omulyango guno olw'obunyiivu obwaliwo nti
abaana bajjanga ne bayingira mu ndoomu ne bakoleramu ebyambyone ne bakola munda mu jjinja bazanyiramu kati ne guggala eri ne gukuba wano baana bajjanga amadaala ago nga bwe bagakola tewali yasitula jjinja nti aliteekewaabo gonna bwe geekola gonna Katonda bw'atyo bye yabitonda naggalawo otunula sayidi eri oyo ye maama ono bamuyita Nampyangule mukyala kungu ono ye Nampyangule ono Nampyangule mukyala kungu ye mukyala kungu kati Nampyangule oluzzi oluli eri ebulugulube kati njagala nnyo abali abatulaba babuulire byambyone ki ebyo ebituusa oba oli awo oluusi n'omulyango okweggala biki omuntu byatalina kukolera ku lusozi teweegadangibwa bw'oba ozze saba kyosaba ogende si kudda mu gundi kuzannya mizannyo egyo gya kikulu abavubuka abaagala amapiyano babiveeko kiringa bw'onoolaba nti jjajjaawo omukazi akuyita mwami naye nga kituufu oba mwami we jjajja omusajja n'ayita omuzukulu omukyala aba mukyala we kati wekituufu kitegeeza bw'ojja wano ne baba bakugambye kumala wano myezi 6 tebikyakirizibwa ebyo tebikyakirizibwa jangu saba tambula genda ogenda mu kkanisa oba mu kereziya musula paka era bw'ogenda saba byosabe ekitegeeza kino ekifo kitukuvu nnyo n'okutuuka ku mutendera gw'ekereziya kubanga okwo tekuli tafaali lya muntu tewali yabumba jjinja lino byonna Katonda yeyatonda ensi byonna bya Katonda n'agiwunda era n'agigereka buli kimu kye yateekamu naye n'abitonda n'amaliriza nga abyagala emiti gino otuuka wano ekifo kino kiwulira nga kiweweevu nange mpulira obulamu obw'omulembe kiweweevu njagala twogere ku miti gino egiri muno emiti gino egiri muno emiti gino egiri muno kati ogwo kirundu simanyi na myaka gyagwo kubanga nawe wagusangawo mulimu gulimba guyita omuwozi enzo ndaba guli muwo guno mukoko naye gyagala okufaanagana emiti egy'enjawulo egy'ebika ebyenjawulo nawe egiri wano emizaŋŋanda ennaku zino enku zaabula omuntu ayagala ku luku tasobola kujja n'atyabako muno ate kikkirizibwa era totemamu luku tebutema miti lwaki kisangiddwa ng'era okisanga nga bwe kiri okisanga nga kiki nga kiggumidde bulungi kakati alaba Dota TV ettaka lino ttaka lyani lyabampeewonakunyodde nti ettaka lino oba ekifo kino kyabampeewo omutaka kijje yavunaanyizibwa ku kyo omwami bamuyita ali wano sanga bawitani Nadduli Kibaale ali awo sanga ekitegeeza be bafubye okulanga bakuuma ettaka lino ate oyo omwami afubye nnyo abaniriddde nnyo ekifo kino oba oli awo singa omukyayina alivaawo abaliddawo banaakuuma ng'omwami bwakoze eki nga bwalwaniridde yalina ekyapa n'ekyapa era yakiyina okulaba ng'akuuma ekifo kino era nga weekiri abantu abajja wano baba bazze kukola ki omuntu ojja njagala mirembe banjagala luzaalo byonna ebizibu ebitulumbagana mu mbeera y'obulamu bwaffe yogera bwogezi kigambo omwoyo gugunaakola ki gujja kuwona kale Mutumba atulaba ku Dota TV programu enkuluze nze Ssaalongo Lusiba nkyali ne Mutumba tukyalambula kungu bwe tutyo tulambula mpola kati mwami Mutumba kati wano tutwalawo wano mbatwala mu kifo kye bayita ekya Sseruggala Miryango ekifo ekyo we waliwo nabagambye nti omulyango gwaggalwa eno ne gukubibwa waggulu abaana baali bayitiridde nga bayingira mu jjinja omwo kati olaba ekifo kino ne beeyagala ekifo kino kino tukulizaawo omwami gwe bayita Bamweyano gw'osanga abantu banywa omwenge njaga masada bagaya ebikoola awo ye embuga y'Abamweyana Bamweyana ali aki naye
bamweyana kibiseera ebisinga akozesa mwengo obuwalagi biki anyonyo obuwalagi kale omulabi wa Data TV omulungi webale nnyo webalire ddala bw'olinnya ku mayinja gano olulya nga gaagala nakkusala naye ate muneyi tegakusala ng'ate bw'olaba ekifo kino bwe tunaatuvaayo eno tujja kukomawo tukiire emmanga ow'omukulu gwe bayita Walumbe Ettanda eno abeerayo mu Bwawaswa so ng'ate Ettanda abamanyiyo ku lw'emitiyana aliyo mu Bwakato. Kati awo butegeeza ki? Obulongo obwo bubiri abalongo ababiri Ettanda mu Bwakato abeerayo mu Bwakato wane Kkungu n'abeerawo mu Bwawaswa. Otunula awo kyekifo ky'abalaalo Maama Nakayima Bakaliisa Kaliisa waliwo muganda wange ekifo kikyalongoosebwa kikya ebintu ebimu temusanzeewo ndiiro ng'ebintu bye bibeerawo. Endiiro kyeki? Endiiro kabbo ke baagoyanga akalo ne bateekamu kali awo kabeerawo kati kabeerako n'akasaanikira ako kati Sebuliba ono yakamanyi Sebuliba yakamanyi ako kabeerako n'akasaanikira eno ebeera nsumbi ya emitwe esatu naye guno omutwe ogumu gwakutukako ensonga lwaki mujja abantu bagisulawa ebbali naye nga gye bayita ensumbi gye beetikkanga ku mutwe n'akimyamu amazzi naddala abaana ngaabo. tulaba ejjinja ate lyameramu omuti ate bifaanagana bwe gutyo era bwe guli kuba Katonda ng'atonda ensi eno gumerako bwe gutyo. Kibuuka Omumbaala abasinga mumumanyiiko eyalwaniranga mu bbanga embuga era ndowooza Walukaga gwe yayimbako n'omuti ogulaba nti gwali afaayo ogulaba gwewunzika ku mutundu okwo. Kibuuka Omumbaala akuba n'akasaale era buba obusaale bwe buli. Mulabi wa Data TV webale nnyo webale ddala kubeera nti otulaba. Nze Ssaalongo Lusiba tuli Kkungu tulambula tukulambuza ffe twagamba tulaawo mu ddiiro lyo buli kimujja kukiraba. Kaakati guno gwe gwali omulyango ng'era we mugulaba lwakya lumu naggalawo gwera okujjanga weggadde bawulira kibwatuka kati nga munda omwo era mu lusozi munda olwo lyava wendi wano mulimu ejjinja lyava nerigwa ne lyawulawo ekitundu ekimu n'ekimu we bafukamira nga basinza nga basaba. Kati Mutumba kyogamba bw'oyingira munda mu jjinja muno munda mulimu embuga omuntu mwayinza n'okutuula bulungi nnyo era ekifo kino kivunaanyizibwako omusajja omu yekka bamuyita Sebanakitta Kaggwa mwami Wankima baleeta muleete olwavaawa asinziira wano Kasozi. So abamu manyimanyi ye vaisi wa Maama Fiina ye mumyuka yamyuka Maama Fiina nange bwe mumyuka wano ekitegeeza kati naawe oli kumpi ne Maama Fiina kubanga bali bakama bange be bakulu kubanga gw'omyuka Sebanakitta kati bw'oba omyuka Sebanakitta kati labeeno Sebanakitta bw'aba yamyuka Maama Fiina ng'ate gw'omyuka Sebanakitta oba oli kumpi ne Maama Fiina wano so seeri Maama Fiina tukubuuzizaako nnyo oli otya Sebanakitta abeera Kasozi amaka ge gali kuno n'essomero liwali eriri tulina essomero lyaffe bayita SK Nasaran Primary School essomero lisomesa nnyo era mwana abivudde kwesikawo bamwettanira mukulu Kaggwa Sebanakitta Kaggwa mwami oyo awangalidde wano myaka 35 ng'aweereza wano. Kati naye Kasozi alinayo era ebintu bye gye bamuzaala bamuzaala era omusamba ne gumusiima n'enkola ennungi ne gumuleeta yajja mwana muto kale awo wewati olabawo ogwo gwali mulyango ne guziba. Waliwo ekyafaayo kye batugamba njagala naawe okyogereko oba mu 1800 eyo abaana bajja wano ejjinja ne liggalawo ensonga lwaki mbagambye nti wano baggalawo ng'abaana bajja ne bakoleramu ebyamyo ne bazannya nno lwali olujja
mu kusooka ng'omulyango guliwa omulyango guli awo kati lyaggula mabega kati alyagala oyita mabega oyita eri era nga wembaliza omulyango kati bali betulabye balinnye bo bayingidde okusaba emikisa kati naawe ogera n'oyingirayo keeyo lwaki nze sijagala nze ntyayo oyingira n'osaba bw'atabuka nesivaayo bwogeza ekigambo omwoyo nje ayinza otabuka nesivaayo tayinza kutabuka toba omukoze eki sebuliba tonayingira tujja kuyingira nze nga mpulira nti ddi kasi omukulu tuli naye omumyuka wawe kati ogambye eno meeza ya kungu kuno kwalira wayi kungu alyaki mwoyo mwerere kanti twale bwintu kambagabe batugamba nti Katonda mwoyo mwerere talina mubiri kakati singa omuntu abeera awo n'akubuza nti mwami Mutumba oli bw'ayogera ekigambo kungu kiki kyotegeera kyentegeera musambwa jembe kungu musambwa ze zimu ku malayika za Katonda ze yatonda mu nsi kakati era kyo kyembagambye nti ekkanisa omuzikiti ekereziya mubeeramu amaanyi gammwe nozimba alese buloka alese gundi buliti alese ki Katonda ye yatonda ensi ye tokirinako maanyi na buyinza fwe ntusinza nga tusinziza ddala okuva ku lubereberye Katonda ng'atonda ensi ye kubeera n'oguba oba osomye mu byafaayo nti omuliro gwavumbulwa mu mayinja bakajja pya era kukono ejjinja negwaka gikola omuliro kati omuntu ali alaba Delta TV mu kiseera kino biki by'oyinza omugamba ku mulyango guno n'engeri gye gwabwatukamu ne gweggalabe po maanyi ga Katonda nti Katonda alina amaanyi tumusinzenga nga tumusinza muki mu butuufu bwe kubeera oli ajja n'avunnama wano kitegeeza nti kuba wano tewali kugamba nti bakuwa ddagala ku lunaku lwa bbalaza sabbiiti eno Pulezidenti Museveni yagambye nti yabadde agamba bannaddiini n'abaga nti mmwe njagala okubabuulira temuzannyisa bantu basamize bali ku byabuwangwa era mubawe ekitiibwa mukitegeere nti b'amaanyi n'abagamba nti nze gwe mulaba wano singa si maanyi ago ag'obuwangwa sandikombye ku ntebe ya bwapulezidenti ekyo kyogerako ki kituufu nnyo kubanga mukulembeze waffe yatandise okwogera amazima tonotono gye nnina yabeerako wali omusajja bamitanga musamiza bamitanga Kigozi naye nga balina enkambi bagiyitanga Black Bomba yabeeranga awo Nalugombe mwe yabeeranga ng'avaayo ng'ekulemberwa Kigozi omwami oyo Kigozi yali omusamize nga yayambako Black Bomba okugonjola ensolo era Museveni bw'ava eri wansi mu kibira eyo ng'ajja n'atuula awo omwami gwayitanga Kigozi abeera awo kale nakino naye ekituukamu nga Kigozi ensonga za Black Bomba nga zimuli mu ngalo ziti abimanyi bulungi kale obeewa Delta TV obulungi tukyalambula kati tudda wa